Kashumba muzukulu wa Rwabugiri ava Evira Maria mu Buddu kikira kyendese Munabuddu atalina kubuusa buusibwa ebyo tosobola binzi jako tosobola kukyusa Kashumba gye yazaalibwa ekibuga so kikyusa n'ensalawo n'embere Nairobi naye wazaalibwa tosobola paka luwolifa walisigalawo era chances ziri 9 gye nyo okuziikibwa nebi nebitiibwa bye mwewanze kino nze kino actually waliwo kali kyempya abantu okwewa ebitiibwa obeera ku mukolo nga buli muntu yawadde ekitiibwa Lord Cancer bitiibwa n'ogamba kino kiki tuliko tebajja tujjukirako bitiibwa bye twayina bizimbe bimeka bye twaleka moloka kize twavuga ne bantu bameka bye tukisiza obulamu bwabwe. You need to say that again. Tebajja tujjukirako bitiibwa bye twayina mambotoka kige twavuga bizimbe kibe twaleka ne bantu bameka bye tukyusiza obulamu bwabwe. Ekyo Dr. Muganga akikoze. Victoria University. Bantu bameka bye tukyusiza obulamu bwabwe. Dr. Muganga ya taking over university ng'ina abaana 200. Nateka radical changes mu Victoria University. Kati buli mwana Victoria University avaayo asobola okwebeezaawo oba asobola okuweebwa omulimo oyo gwe bayita omukenkufu. Obukenkufu si title bikolwa n'abantu bameka b'okyusiza obulamu bwabwe. Amini oba omwagala oba tomwagala yazimba Serena Conference Center n'azimba Nakasongole ya base njabbi kumenyera next time tebajja tujjukirako bitiibwa ne bulamu bw'abantu bameka bwe twakyusa. Some of us single tubadhalinga kyekyo oli ne basoma title nga ina title 9 naye nga ku ground talina muntu n'omu gwakyusiza bulamu bwe. Wampulirize saawa zino buli mwezi osasula abakozi bameka nga bali ku wage bill yo bantu bameka basurvivinga kuggwe nga singa ofudde enkya family 10 zigenda mu biwoowe tibaka abantu ofudde ne baleseewa. Yes. Tulina okufumintiriza kwetu. Yes. Ate si kusoma. Teba balimba buno busiru bwempulira. Busimanyo no yasomera Buddo, simanya King's College Buddo, simanya Simak, simanya na Magunga Gasia. Ne bwosoma otyanga tokyusiza bulamu bwa muntu, atasoma nga akyusiza bulamu bw'omuntu akusinga. Atasoma nga akyusiza bulamu bw'omuntu akusinga. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Kubanga I've interfaced with the people abasomedde Harvard, abasomedde Oxford, abasomedde Cambridge University nenga Gasia mwerere. Neno sango omuntu nga yakoma mu P4 yakoma mu P7 naye nga akyusiza obulamu bw'abantu. Okitegera ndowooza kyekiri abaana bana nti mu nsi muno okozeemu ki bali kujjukirako ki oba kulya buli na kunywa bano bempulira ababaka omaze ebisanja bina mu parliament omeze n'envi mu nnyindo nenga ku ground abantu bakufiringa envi ozimeredde mu parliament omaze emyaka 20 osurvivinga ku taxpayers money sente ya mwi wa musolo joliko niyenga ku ground money yani mie honorable Gasia ti honorable kakana mu Kashumba tegera ndo ba honorable so what mwemubatya kubanga temubamanyi muba respect abo temubamanyi nze respecting abavuzi ba boda okusinga ababaka abo owaba boda yes kubanga wa boda yebezaawo na yono fetu mubezaawo obadde mu parliament emyaka 20 waliwo n'abadde emyaka 25 wene abadde emyaka 35 naye nga bw'ogenda ku ground ekisinga okuluma abantu nvunza n'obeera emyaka 25 mu parliament ng'abalonzi bo ebidiba entekwe zinywa amazzi nawe kwonywa you deserve to be called honorable. Ng'abakyala bakyabavugira ku boda ogenda okuzaala you deserve to be honorable. Toyina bulamu bwe bw'okyusiza. Yes. Obulamu obukulembeze kukyusa bulamu. President Kagame yatugamba nti okusoma nga tikugenda kukyusa bulamu bwo family yo ne community yo atasoma nga akyusiza family ye ne community ya kusinga. Atasoma
ng'abantu be obulamu bukyuse nga yakikoze akusinga wetenda degree nina degree 3 Sudiri alina degree meka wava muna alina meka Baga Khan balina meka Sudiri alina abakozi omutwalo gumu mu 10 omutwalo gumu mu 10 wava muna alina abakozi 13 basasula netubeera ku mikolo ne batuuza omubaka maaso nga Sudiri ali wali omubaka kubanga omubaka abuuza kyabakoledde nothing wali benkulaba nga hostinga nabo bobeera nabo ku TV neŋŋamba jako gasiya saagala kulaba era gwe kungu nkusaasira kubanga your TV host buli musiru omuleeta nze Gachumba singa zina nikola shows awala abasiru besalirezi toyagala kulaba babaka saagala basiru ndi allergic ku basiru ababaka basiru ndi so disappointed mu babaka very disappointed nibo funa ku nebizibu nabo mku ojukira katoto hatu nankola ki be mulugunye lwaki wali bakubamu ebiti nankola ki yajjayo enjuba tobatya sina omuntu gwenti akunsiku nali omu ajjayo enjuba gwensinga okurespectinga yeyo buli Museveni yasomerawa Tanzania yasoma ki jejikolera political science ndaga ebifaananyi bye nga graduatinga tukirabangako atufugidde emyaka emeka agenda kufugana mu 5 mu wangula kati ali mu 31 yamazi kino kyawedde 2026 2031 kyawedde temukidda namu tetukiddana kyawedde ne ontutte nnyo badde njagala osigale waawo watujja kujja mu maaso so atufugidde emyaka kati 4 agenda kufugana yasomera Harvard nedda yasomera Buddo yasomera Yale yasomera Stanford yasomera Oxford kama kikumenyere Idi Amin dada yatufugira emyaka 9 P4B yakoma mu P4B Idi Amin dada emyaka 9 P4B Dr. Milton Obote ebisanja 2 senior 6 Dr. Milton Obote senior 6 mule Professor Lule enaku ndoza nkaga mu 2 a professor Lukongo Abinayisa a certified lawyer oba na advocate of high court oba na kuchenda Yoweri Museveni Saabalwanyi tewali yali amulabe nga graduating emyaka ana mwawulo okusoma n'okutegeera byanjawulo mawule education and knowledge byanjawulo okusoma n'okutegeera Amini gakambuze Amini atasoma ne lulane yafugire bange dene Amini nebyakola bikyalo tukyabira Obote atasoma nnyo ne binayisa ani yasinga okola eggwanga lino Obote basinga byebyo ate nkolesesa ki abantu bali disappointed n'abayivu batokimanyi bantu bali disappointed muza wayi bali balowooza nti abayivu bano bagenda kukolawo revolution mu bulamu bw'abantu ne babeesiga yes tosobola kuŋŋamba nti oli mubaka mu constituency ne wabulayo ne buli sub county yali baddemu katukutuku buli sub county akatwala abantu nga balwadde malwali nga kamubaka yakabawadde kubanga ensi yafa bwe kiba kikulemi omubaka oteeka government akazito amalwali okubeera mu government bwe batekoze gujjangu okole tubabuuze by the way nakizudde ennaku ezo abaka bafuna million 42 42 million a month million 42 va ku million 2 ebimuweebwa nga yakayingira va ku million 5 ezimuweebwa ez'okwambala esuuti owulira kadye mutomubaze balina full medical cover omubaka bw'alwala alina okujjanjabwa ne famire ye omubaka bw'agenda ebweru ne bw'agenda bulundi wano buli lunaku lwasulayo bamuwa million 2 buli lunaku bw'asulayo ennaku 10 ezo million meka 2 ate nga batambula sigambo kijja kyalumu nze nakugamba Katonda n'ambuuza kikyosaba nkukola Uganda nga gikubeko bomu oyagala tukole factory reset gikubeko bomu otonda abapya this country is dead kino eggwanga lyetaaga kusabira mwekungu mwesiimye oluva ku radio 4 genda kusanyuka naye nze ntambula buli wamu era bwe ngenda mu office ezimu nendaba abantu abalina sense of service delivery neewuunya nze bwe nsanga office ya government nga balaga sense of service delivery neewuunya kubanga si expectingayo abato kisuubira yes
bwe nsanga office y'omuntu omunene nga tasibyewo okonkona n'oyingira neewuunya kubanga tekiriyo buli muntu akola byayagala abantu bajoze eggwanga lino waliwo office gy'ogendamu n'ogamba bambi omuntu ono bulijjo simumanyi namumisi jajinga neweewuunya sense of self je gyayinanga ye negenda mu bitongole ebirala abantu bepankidde mu nsi muno abantu befudde bakatonda bino byagala tuwongeremu nga tulonda obukulembeze obuliko bujja kukyuka one day nesika wakati kino kankikugambe kungu oba oloota oba weebase tebakulimba ti wano waliwo akalwa akajjawo Yoweri Museveni tekaliyo era omuntu yenna ampuliriza ku radio 4 radio 7 nga gwosuubira ogenda kuba akalulu ojjeko Yoweri Museveni oli musiru mubalagavu really yes these are facts bw'oba temwagala mazima ajjako radio teekako endala nza kugamba nene Dr. Kizza Besigye trenches omuntu yekka eyayina the zeal the desire okukyusa eggwanga no yaliogo Dr. Kizza Besigye aliwa ali mu komera wa maximum prison Kyagulanyi yatugamba bw'ogezaako okuggyako Museveni ebintu biri bisatu ofiira mu exile obeera mu ntaana oba mu komera Kyagulanyi aliwa kakati ali mu campaign nga Besigye aliwa komera yekka emyaka esatu tegiweddeeko ekisanja kino tegiweddeeko ndagaayo akeediimo konna Kyagulanyi keyateekawo tekaliwo mu kalulu akawedde 2021 buli roundabout eyingira e Kampala yalingako ebimotoka bya tiyagaasi bisatu kana katuyingiza 2021 ako ne 2016 mujjukira 2016 nga buli police post ye Kampala eriko barracks asidikale nezi roundabout zonna zino mu kibuga baliwa Museveni ali kaweweevu talina bamuvuganya akalu kawedde Museveni agenda funa ababaka bina Kyagulanyi afuna ababaka nga 40 akalu kati kasigale mu Munyagwa nani ne Mugisha muntu ne Nandala Mafaabi actually to me the omuntu asinze okuperforminga high mu kaluka no manyi Munyagwa awo bwenjagala kanze Munyagwa nachogede ne bampisa bubinya bamvumye nyaba because nabagambye nti anti babakuba bani Munyagwa ina message cha message kireke yes. bulijjo mutwala Munyaga nga comedian NTV successfully yamufula zungulu Munyagwa nakola kitinga emikono eggwanga lyonna tewali babulidwa mikono banji abaje mpapula bani Munyagwa juu ze singa bade sigenda kulonda President Museveni nalonze Munyagwa juu ze ngenda kulonda Museveni lwansonga njoza yoza Zambali Blasio mukasa oyo muganda wange nnyo nange munnange Zambali sebo Kyagulanyi nkwebaza okubanga wadde Zambali Blasio ticket he's an amazing guy I think Blasio namumanya kyali ku CBS najja kusanyuka TV era ne mugambira ku show ye ku NBS nti gwe oli wa nupu betwagera mulawo nabulo okunzita otegera ndoza namuyoza ekirungi wakayima namugamba muto wange tosirwala nojjayo ka nosaba card era yetagenda ate musanyufu nnyo olwokuwaza musanyufu emnyembera wakayima jali myagega chumba nati kudwa omugugu gw'abalonzi really musanyufu obantu bena sanyukidde Zambali eyo ne omuntu yankwasize ennaku Segona no Bagala Joyce Bagala yakwasize ennaku Bagala she's a good woman very wonderful woman very pretty so lovely so innocent Kyagulanyi sebo taata Kyagulanyi oyinza okukyusaamu Bagala n'omuwa tiketi Segona emyaka 15 gimala nange Segona muga by the way Segona ampita mutabani nze muyita kojja gimala kola ebirala ndika tikyo badde yogedde abayivu versus abatunulirwanga batali bayivu nnyo nkubulire kino radio tebajiggale neka mukono gubere ku muzinda kugonyo akasigenda kwogera bya community nedda tofa kale kankose school ono walo school omu yali France yagamba nti akaseera kasinga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abagezi obungi ke tuli mukati akitegedde kubira mukamenga leza amaanyi yongera mu okutangaza sikitegedde yusisenzo tunda akaseera kasinga okutya nga abasiru basinga abagezi obungi ate Mandela yagamba nti
abataka ku kyalo bwe mutaveeyo guidinga kyalo emiyayu gijja guidinga kyalo abataka bwe musirika ne mutagaidinga miyayu kyalo ne mutagaidinga the community omuyayu gugenda kuvaayo gugaidinga ki ekyalo akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kyali engulu konyi omuyayu gwe bayita konyi gwali kutaso guidinga northern Uganda abataka basirise mwe muzinga emikono muwa chance emiyayu okutekinga over kubanga kamba sese njagala mutunuulira ababaka abava mu western Uganda mutunne ababaka abava northern Uganda mutunne n'abamu very brilliant previously twalina ababaka nga babidandisali bakintu musoke ani omulala abali mu liigi eyo kintu musoke Gerard Sendawula kati singa bagambe twagala ababaka abagenda ku meeting Queen King w'Ebungereza Charles nga bava mu Buganda abava mu Buganda delegation n'abava northern Uganda ne western Uganda fo ntwali betwala ba Segona mu libago ba mu parliament nze namulonderayo Segona nkuyita kojja kusaba kimutojjayo mpapula yalangiridde ajjanga independent asobola okukyusa yebuza kubataka no Segona nsinzidde ku radio wano ku radio 4 ng'ennaku z'omwezi mukaaga Oktoba sawa nyende kikasa radio 4 e Kampala radio 8 e Masaka ne radio 7 hoima Masindi Segona nkusaba tojjayo mpapula lwaki omusaba bwotyo alekere Walukaga ono one of the respected lawyers mu ggwanga Walukaga oyo mulaba muyimbi Walukaga muganda wange muyimbi Walukaga abadde consistent meya wechengera Walukaga ate abayi tuzaliwa ku kyalo kyekimu vira mayi kitundu kyekimu Walukaga ne mukwano gwange ne simu yenjina wa don't underestimate Walukaga tavudde nowhere Walukaga abadde muyimbi Walukaga abadde meya kati ajja kuki kubaka bo parliament ayise muki mu mitendera yes Walukaga muganti yasoma Walukaga ya graduating ate yagenti yasoma public administration yagenze ndi public administrator nature it's not about your qualifications mwabayivu nnyo abateeketeke mutulage kye mukoze mu parliament come again abachi abayivu nnyo abateeketeke wakigumiza anti kye musembeza abateeketeke abayivu abakenkufu abateeketeke bannamateeka tolaba nti Segona mukwano gwange Walukaga mukwano gwange abanyanda balina olugero olugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga kutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okiwulira Walukaga Segona bw'awangula Walukaga nkwongedde ennume y'ente kati eyo yakubiri tuli wano nze ndi ku ground Gashumba ndi so privileged nti mbeera n'omunaku afembayo wansi neemera n'omugagga akola ki banayi ampuliriza nkwongedde ki lindako atuwuliriza ku radio 4 ne radio 7 mwe bajulizi bange mwami Gashumba kati ansuubiza nti yakubiri Seddume eyasooka yagamba nti ekibiina ekijja ekya Democratic Front DF bwe kireeta omubaka wa parliament kabeera omu bw'ati mu kulonda okujja eyo Seddume yente ng'agimpa Seddume yente ey'okubiri gyampadde kati agamba nti honorable Medad Lubega Segona bw'ajjanga independent n'awangula ekifo ky'omubaka wa parliament owa Busiro East nate ng'akubye Walukaga ampadde Seddume yente ey'okubiri bw'oba oyagala funa neutral ground nzigobe nzireetewo omuntu zibeerewo paka okulonda gwe toteekawo mbuuza lwaki ajja mukuba Walukaga linga nga Kyagulanyi ayina brand yes eriwa kankubuuze Walukaga ne Segona ani asinga okumanyibwa mu Busiro simanyi ani asinga Walukaga simubaka ona abadde no really Walukaga ina advantage endala ey'okuyimba Walukaga ne baba tazze ku venue ennyimba ze zimurepresentinga zimutunda ekyo Kyagulanyi kirina mu kalulu nakano owulira kati nabadde emyaka 15 tebamumanyi nkugambye tugende ku street
tulaga abantu kino kifaananyi kyani gwolage ekya Sseggona nze ndaga ekya Walukagga tulaba banaga nti ono Walukagga njono Sseggona tewali kintu kyenkana brand mu kaluka 2011 omuntu yali asinga okumanyibwa mu Uganda omumanyi 2011 mu Uganda yona yali President Yoweri Museveni mu visibility okwira lyo omumanyi Dr. Kizza Besigye nga ne bwokwata ekifanyi kya Dr. Kizza Besigye nokitwala ekinkizi ekyano kitwala Arua ekyano kitwala Kapuchula bamumanyi okwira lyo omumanyi okusatu Dr. Jose Chameleone Olya tewali kikyenkana kati General Mugisha Muntu challenge gyalina ogimanyi brand visibility bamulaba nga mupya donc I bet if General Muntu nga ayimiridde kuwero kamu mu Nnyendo bantu bameka bamanyi kyo General Mugisha Muntu surprising abantu abamanyi munyago abasinga abamanyi General Mugisha Muntu already yes a decent man very decent General Muntu namulabi yaguddewo TikTok account kati ngena jirabyawo nga atyo kimanya abavuka bonna gye bakola ki bali tosobola kubeera nga toyina so Walukagga asinga Sseggona ebintu ebiri byenkoze eki ekirala balonzi kyabalonda ekyo kyekikulu abagenda okulonda ebusiro si baana abasomere Simak King's College Buddo Gayaza Namugongo no abantu ababulijjo banku nkuba matafali nsika mamba nsika muwogo abo bagenda okulonda onakulo okulonda bataninga apo mwabayivu temulonda atatu Buddo sesina abayivu temukola ki tubere no mubyala muba kuza iPhone za 17 muri ku laptops zammwe olabyo disadvantage eriwo yeah samuji abadayo gira manyu you respect him so much samuji bari mungana ganti mu parliament jola go ebikolebwa yobi manyi kati nja kubuza bikibye mukozeeyo bano ba elites mami wange tumuteke ku simu omubuze emyaka gyamaze ku nsi nti obalaba impact y'omubaka we mami nakumiona yekiro yazze kujanjabwa Kampala owulira naye mami wange akugamba 1974 nga ni mwana mu myaka gumu ebiri na Luwala owulira banzijanjabira Mulago Hospital Masaka for 2 weeks Masaka Mulago Hospital naye nga kugamba tebakkiriza bajjanjabi kugenda mu ddwaliro ng'amalwaliro g'ebweru gabeera balina gye basula naye nga nti abajjanjabi nga buli omu alina ekitanda kye alina bulangiti ye nga bamuwa ne caayi w'amata n'omugaati 1974 owulidde mami akugamba Amini nga yafuga ani yali afuga Amini gwe mugamba atakola ki otuge yakoma mu P4B mami akugamba nti be bansiibula mu ddwaliro abasawo nga buli nnaku bbiri bajja evvira mali okulaba omulwadde waabwe kumukyekingako mami alina emyaka 78 kakati bwajjanjabwa munona Masaka muleete Kampala you get it mami wange yali badde tajjanjabwa na Mulago yali badde ajjanjabwa Vira Maria kinyiza babaka yes njagala babaka bangambire bali bataddewo olutalo nti bajeti y'abasomesa erinye bajeti y'abasawo ekoleki bajongeze yes nkugambye 70s mid 70s Gashumba was treated Masaka Mulago Hospital Masaka obote bamukuba essasi bamujanjabirawa Mulago bana bafene wafuna omusujja Mayombo yafiirawa Bweru Tumwine yafiirawa Bweru Mutebire yafiirawa Bweru Olanya yafiirawa mu America bane balwala mu musujja nyonyi ekifo kyokka kye bakoze Mulago kati bakoze Heart Institute omanyi bino ebibbi birwala nnyo emitima nga bakyanoonya flight ekitwala ebweru kibeere walinga omutima bagikanika mami ambuuza mwana wange kyekindeese Kampala okujjanjabibwa nga mu gyensanvu twajjanjabibwa ngeri waffe atenana jakuddamu talina mubaka amulina alimu tusirika busirisi so nupu yabadde ntufu obutaba Sseggona card ekisooka nakyo kankikiryaling tewali kibiina kye bayita nupu there is a cult nupu njegeraageranya nga kanisa z'abano ba pastor ba prophets bayita baja pastor prophet kyekirala apostle nupu eyisibwa nga bano ba pastor bannaffe baraninga amakanisa gaabwe kubanga pastor ne mukyala we bananyiri kyaki nimbye
tubalaba omusajja yekubya wano posta natekako ne mukyala. There is no political party called NUP. Teriyo. So NUP ya muntu nayo. NUP ya bantu balinganga bana. Jeno Bobby Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jeno. Ye chairman wa High Command. Ku High Command yoko kuliko Joel Mukoddomi wange Ssenyonyi. Owulira? Fulida. Kuliko Lois, license officer wa State House. Lewis Lubongoya. Kuliko Katana Benjamin, muvandimwe muganda wange. Kuliko ne Babi Kyagulanyi. Kati special envoy committee yomanyi Nubian Lee. Abwe basalawo. Teba kulimba mbu waliyo vetting. Election management committee. Kankubuze. Ekulembera Chemutai. Eyawa. NUP. Kakati gwe you've sat for interviews, right? Tebakulaga wa performance. Bakuwa max. Watula P7 siwe kiri. Tebakulaga performing. Senior 4 siwe kiri. Senior 6 siwe kiri. Tebakulaga nti wano biology wafunye zino. NUP tulagayo. Omugo bawadde ticket tebagimwadde nti performance yabadde bwete. Tigashumba kungu ku ground yafunye zino. Batudde bonna interview. Kungu nasinga Gashumba. Eza Gashumba zezino, eza kungu zezino. Sinnakiraba. Wakirabye eyo? Mirundi yakolanga bwati. So kwabadde kusalawo busazi. Yes. NRM we basingira. Actually NRM waliwo semblance yokuvetinga abantu bokulondebwa okufuna ticket. NRM birimu emivuyo, but at least you can see abantu basimbaga n'emabega. Nomanya nti owaye kungu asinziza abaki. Oba nzibye. Njagala mundagayo nti Joyce baagala eyamuwangudde yamusinze mu kino nafuna 62 mu kino nafuna 42. Bamuyita na bossa muzanyi wa bina Uganda yamuwangudde. I don't know kuba sibiraba nze. Njagala bandage nti Seggona Walukaga yamuwangudde ne Max Weziti tebiriyo. Then why do they waste people's time nga tebiriyo? Abantu bajja ne batuula ne babeera ne babochaka jojjoji w'ebibuuzo ne bagenda. Ekirala. Kojja wange Seggona lwe yagenda okwapyalingira mu kakiiko ako lwamu we yawangulirwa. Yakola nsobyo genda yo. Kamba mumpulirize mwenna mu sharing ne live eno. Wali empaka. Empaka. Wali empaka. Ekisolo ekisinga okudduka. Okimanyi? Kawewo. Yini ate gwe ngoli mulwadde nnyo. Cheetah kasolo kali slightly smaller compared to a leopard. Nako kalimu amagondo. Era bw'oba okalabye oyinza okugamba nti ngo. Wali empaka wakati wa cheetah n'embwa. Ne bakunga ebyalo byonna. Embwa egenda competinga ne cheetah eriwe singa okudduka. Cheetah ne bagireetera mu keegi yaayo n'embwa mu keegi yaayo. Ku kisaawe ensi yonna ejjudde. Loudspeakers ebagamba on your marks get set go. Kati nga bagamba nti go, buli muntu alina keegi asumulula akaji ekole ki cheetah tiyafuluma. Embwa nedduka newangula. Cheetah ne bagibuuzaga competition ziwedde nga tiwadduse n'agamba nti nze cheetah bwe ntandika competinga n'embwa mu kudduka I cease to be a cheetah. Seggona with your CV the day you appeared before that whatever vetting committee liwawangulwa. Yalisigadde n'ebibye n'atagenda yo. Kungu batuuka kugamba interview z'okufuna omulimu ku radio 4 Kilina wa radio 4 yakyerinze akakiiko agenda ku interviewing ng'owedde. Nawe n'ogendayo ng'oredde okimanyi. So nkola ki ngana olugero luno nduwogere banyankole be baluyina olugere please to fire let's have it. Omanyi mu family mwenva bayinza oba bampuliriza abanyankole balina olugero nti eyeyambudde lubaleeyo tatya eyeyambudde talina kyatya okitegedde awo kyaggu sabigumire. Cheetah ebeera kuvaayo ne participating n'embwa mu kudduka yali ewedde. Cheetah tiyafuluma egamba no nti nze bwe ntandika competinga yes okitegera kati kiringanga mami bwe tuna mami bwana atandika okunsomesa an iPhone
ngamba mpedde wali wanakubuza ku TikTok wagambye who's Chita bamuyita Mpirwe omulungi ali ku TikTok yo ali ku TikTok kati otasana kundaba oba tomanyi Chita akasolo ke bayita Chita yes ka browsing is the fastest animal koti kavaayo kati Segona agume kuba yavaayo ekirala kasama akkiriza okukola ne Bobi Wine ne mumuyita principal ekigambo principal fe twagaana fe twatandika people power fe twagigaana okay abagoberera wano batuyambyeko mu lugero lunyankole ku TikTok yennyini ndigira bawano onagambye bamuyita Nick Neri agambye bakigamba owajurire tatine mpango aha bamuyita Neri Nick Neri ali wano then ono nena akugamba wano okay bagituwadde bona Franka nkuwadde ente oli waddala abente banimbye ente nyingi banange nkoyo kunimba ente ngenda kuwa ne list y'abantu abansuubiza ente ne batazimpa nkoyo kumpe ente ne mutazimpa ekiralo kimanyi Kyagulanyi talina mukwano alina ettima tusigaze dakika wakolako naye boyogera nyinza okuwuliriza simumanyi nze ask me why bakugamba atajjukira byemabega tagaba atajjukira byemabega tagaba kino ekibiina singa tiyali gavumenti eno ne medad kyali tikiriiwo a friend of mine ali attached to judiciary yaŋŋamba nti chances zaali 99% tibagenda kunalifyinga nope it was Segona nayiwa umubiri Segona n'amaanyi gali gootegedde amaanyi kwa Museveni ali comfortable with nope ali very happy you leave my children nkwongere kano Museveni oba mumwagala oba tumwagala ayina obuntu humanity how Museveni permanent secretary wa ministry ya no office of the presidency Yunus Kakande twali naye ngoma nga tuziika muganda waffe Bazizane nakola revelation ya shocking buli muntu yagamba yafunye ekiragiro kuva president Museveni alonde ba RDC 22 RDCs abali placinga abagenze mu bululu buno naye namwe ekiragiro namwe list y'abantu ngaba n'abantu president Museveni yali nabo mufulunasa yali nabo mu 70s genda eruwero ononyeyo family ya kungu oyo yanyamba ku lunaku bweruti nonyamu omwana ayina diguri omwoyo bwaki wa RDC genda etololo owulira oba Museveni akyajjukira abamuyamba mu early 70s Kyagulanyi yerabidde abamuyambye emyaka 2 emabega beba Segona okay taina kisa Kyagulanyi ayina ettima ku nsiku nategera ebintu biri bisatu ye mukyala we nabaana be okay kati bambi ba Segona by the way Segona ina musanga ke munyonyo ne mugamba tibagenda kuba ticket wamulabula before ne baagala namugamba tibagenda gikuwa wategeera otya nategeera fe tuina enswera za fezibeera ku bisenge you can even read the signs okay so follow byotya campaigns zino nsi campaign ekisoka kinalabye ruwero Prime 7 tali mu campaign ali mu kunyumyamu nabalonzi tali mu kunonya Yoweri Museveni ali mu kuli si oli gwe manyeri anonyanga akalulu ali mu kunyumyamu nabataka gundi akyaliyo nti ali atya awonavaawo tali mu kunonya kalulu ali mu kumunyumya abalonzi kubanga kaggwadda akalu akalina kati atandise campaign nga 2031 2036 already kati bagenda okutuka omutima olwekyo nga n'okulonda kwa 2026 tekunaba yo already ali mu kunoonya kaluka kaliddako nkugambye kano akakiiko k'okumulayiza katandise edde okukola lihase kololo ate babeera kulale n'akugamba nti tujja bikola mu kisanja ekiddako twabadde eriweero wali omukyala gwe bayita Sisse mpulira waliyo emivuyo mu bumyufu bw'enaalemu Sisse Mulondo n'amuyita n'amugamba ngenda kuwa omulimu kati agenda kumuwa mu kisanja ki kino Sisse Mulondo yamugamba mwanyinazo oyo mukwano gwange actually holds a PhD from n'alabika naye ali disgruntled kuba yamuyita emirundi nga mukaaga ng'alemeddeyo of course kigambibwa nti omukyala kirabo
yamuyita kulitalaba yamukuba pasi nyanti kirabo NRM gwe yakwasa bendere Luwero kirabo yali mbaka wa parliament wala wabavubuka mu Central kati oyo yamuyita emirundi emeka abantu naveemu ngenda muwo omulimo n'agaana paka lwe yamugamba tugende naawe Entebbe era baviirayo mu convoy yemu sise mulondo kyemmanyi bayinza omuwa omulimo ne bakompensatinga ne sente ziyakoze eki yakozesa muka wow that's very nice kati omuntu agenda kuwa omulimo ekisanja kya president kigwako mu June si mu May next year May 12 kati abagenda gumuwaawo era bagenda gumwa mu kisanja kiri kyaliyo yonna Museveni nze sirabanga the few times I've met President Museveni ku nsonga z'abavandimwe sirabanga Museveni ali relaxed nga kakati tali tense up kichembere na atusa atya wano atuse wano mwalonda Nupu project ya Yoweri Museveni Nupu yaletebwa kusanyawo Dr. Kizza Besigye bakizuula nti ogula tiya gas kiri costly katufandinge Nupu etukolere Besigye bye yayinanga okukola katuleto waffe yes so Bobby Wine njagala Bobby Wine ali mu kutambula eggwanga lyonna mbulewo yayogedde ku Besigye nti ateebwe asubiza Uganda empya eriwa empya Dr. empya Kyagulanyi agirimu already n'abaana be ne Lubongo yagirimu ne Mukoddemi wange Sejjore Ssennyonyi ne Baseggona bagibaddemu abantu bali mu kweyagala protecting the gains Bomapu are protecting akakke Lubongo ya protecting ekikyo George Ssennyonyi protecting a leader of opposition Anita Among protecting over the speaker Taiba protecting over the deputy kyekitegeeza gwe protecting show you wano nyweze protecting kyoyina buli mubaka alwana protecting constituency ye tetuongerako okufuna bitya protecting buli omuwali kyekikabya Seggona come again kyekimukabya oba si buli protecting kayina kyekimukabya kadi emubezeewa mu seminary aba mu parliament so nayagala protecting gains yes actually abantu bali badde balwanira slogan eno Nupu yali badde gikozesa protecting the gains abaana bagagga walidde ku mulembe guno kungu abaana ba Nupu abo balina sente abali mu kulwana gavumenti ekyuke abali mu kulwana obuyinza bukyuke bafuge eggwanga ebyo babibuulira badongo oba balokole omanyi omulokole omutuufu pasita buli kyamugamba akkiriza bukkiriza sinze Gashumba okiwulidde omanyi nze olumu senenya bantu ndaba gye balabamu bino ebintu kati nange nali mbaddeko saidi eyo mbabuuziza mundageyo akabonero kamu akalaga nti Nupu eyagala kujjako buyinza ebigambo byeboogera Museveni ebigambo byamujjako you cannot say you want to remove a purported dictator n'ebigambo tekiriyo kati officially nakugamba ekigambo standby generator it's me akutudde maaso creation yange mukama waffe yatugamba tugende ku press conference nga tulaga nti PLU egenda working hand in hand ne NRM fuse ya PLU kati bagitadde mu pulaga tulinze ku switching up switchings on ye standby generator gibatu bagamba kungu ntambudde Uganda eno n'abantu bonna be twali tulaba nga tebagala MK kati buli omusanga bana yenga atadde ko PLU logo balaba manji kali so yaddako akalu kagenda kuggwa kano ekyo kimanyiddwa Nupu yegenda okubeera mu opposition as the leading opposition party bantu nga 40 parliament yes that's it and era watugamba nti kastolonda shadow cabinet already recognizes the government eronde nature President Museveni kasta agenda erweza na picking a nomination form abera president elect already nga kiwedde so kati mwamikyagulira ali mityana badde busoga fefeta kalulu akota mugalumonde ayagala babaka afune ku sente omanyi sente walwezi baweebwa mpulidde mwate bagenzere mu kooti kubanga abayipodi nabo balina ensonga entuufu bakugamba tukuwa tutya sente nga tojja mu meetings tewetaba mu ntuula yes Kyagulanyi alwana kimu ku retaining second seat tayagala kifo kinene tekiriyo era gwe boboli wano ng'olina baawalooza Kyagulanyi asobola okufuuka pulezidenti w'eggwanga watomera omukyala ali eyo ng'alina omwami we tekiriyo Kyagulanyi agenda kuba n'abaka nga 40 NRM erina abaka 100
ebire na ba independence nga kinana wakiwulidde independent leaning siba kibeere ekyo neno nkulabulinga akkiriziganya kati ne Mwami Kyagulanyi Mwami Gashumba wali tuwatandikidde ng'oyogera ku babaka ba parliament abamaze mu parliament emyaka emiyitirivu ennyo abamu ku bano yabamye ebbendera kiregeza okkiriziganya naye okugeza nga Honorable Sseggona nga ti nedda tojja kufuna Sseggona nze kisooka nakugamba dda wano kiri on record omubaka talina kusukka bisanja bibiri. Yeah, you said it here. It's on record. Gw'omulonzi tolimbibwa nti omubaka bw'asussa ebisanja bibiri alina ekipya kyakuleetera. So ninako nzija ekyo kino nkyogedde nnyo. Temulonda muntu amazeyo ebisanja bisukka bibiri temuzza. Oba mukwano gwange oba mukoddomi wange oba mulamu wange temuzza. You're decampaigning them. Yes, do I care? Bwe nali nyanjula malayika bampa mmeka? Njagala omubaka aveyo aŋŋambe nti yampa miliyoni. Project ezange zenkola kwabo. Ani yali ampaddeyo sente zizo. Kungunze siri mudongo. Kungunze siri pizanti. Siri mulonzi. Siri ndiga. Babuuze babo. Lutamaguzi si mukwano gwo. Nga tannabafuuka mubaka. Nze omu ku bamuteekamu ssente ng'alina tournaments ewaabwe. Yali angulidde wadde enkoko. Ndayiranga ntya Mungu. Bwe mba nnimba. Ne mugulira emipiira ng'akolesa tournament ewaabwe. Yali angulidde wadde akakoko. Wadde okuntwalako mu KFC. Ffe muyita basiru. Omubaka bali mu kukola. Nga bw'onoonya emirimu mu URA, bw'oginoonya mu UNRA, nga mwe abasuubuzi b'emmwanyi mukeera mu byuma byammwe b'emmwanyi. N'omubaka akeera mu parliament kupakasa. So omulimu agunoonya mu ffe? Yes. Mumanyi abamwa interview yemmwe okyo. Nga bw'ogenda mu URA n'otula ku pano ya ba interviewers 10. Kati omubaka ba interviewers be balonzi. Pakiri ekira temulonda baana abatali bammwe. Mulonda abaana bammwe ab'omu bitundu. Ekifembayo londa muntu sikala mwajidde. Londa muntu sikala. Bw'olaba nga independent ayina ebisanyizo byonna mu waka ki? Akalulu. Kasitaba nga asobola. Yes. Ebisanja bibiri bimala kyovula mu Amerika bateeka ebisanja bibiri. Biki ebimulebye mu myaka ebibiri byanakola myaka abiri. Nti oli abadde emyaka 15 ng'alina byatakoze. Tekiriyo babalimba. N'obeera omubaka emyaka 15 ku kyalo tuteekangawo na borehole y'amazzi eri communal borehole y'amazzi borehole bagisimira sente meka tesukka bukadde bubiri ndo kabubeere 5 not making sure nti buli ka trading center kalimu borehole y'amazzi abantu ko bakisena amazzi negwo ogezo otambula akabino obigula bubiguzi oli mubaka wala gwe nasanga atambulanga ng'ennyana aligitanga ennyana kati namboze kikyalaga ku rekodi kyakoledde abantu mbaka omukono muleke ate Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala yasetinga president mwabayita abayivu abasomera e Buddo abasomera King's College Buddo Namagunga Smack wawala na Miryango omanyi yakola Kyagulanyi yali mu parliament ebisanje emyaka 3 n'agamba sidda okwekkiririzaamu n'alumba entebe. You give him credit. Yes. N'alumba ki? Teyalemeraawo. Mwenna abamuliko kaakati bendaba Basseggona Bampuuga bani mwenna mubadde mu parliament emyaka emeka. This is the question. Kyagulanyi yali emyaka egi esatu n'agamba sidda kannamuze entebe. Of course byatandika okulamuza entebe Museveni na project ena agiteeka mu sente. Lubongo ya official license officer state house mu Nuupu. Ekyo Kyagulanyi bwe mwagala tomwagala. Ekirala kange kasinga kyaffe. Mpuuga mwali badde mwina waakammwe. Mpuuga bambi yalowooza okukola DF ng'obudde bukoze eki. DFJ. Nakugamba DF weneretwa omubaka mu parliament jankufa mu kwese dume yen. Nakinotinga lwakuba simanye ente ngenda gitwalira bwere. Zitwali. Atete ziriyo. Kubanga kati Mpuuga oba jimbuli njiteke a neutral ground. Mpuuga mwenyini agenda kudda mukwano gwange kakemo mbateka ente bagenda kudda mukwano gwange Bedi Mwanika agenda kudda omukyala Juliet Kakanda agenda kudda bano bonna these are powerful people
powerful mu Uganda omuntu ali powerful ali omu Yoweri Museveni tewali muntu ali powerful one. Don't be fooled. There is no powerful person in Uganda. Muntu ali powerful ali omu Yoweri Museveni. Kino kigamba kubanga bano bonna boyogedde bampuuga mikwano gyange basegona I interface with them bano banita mongo batayeba bonna ba prime minister bonna njogera nabo tewali mu Uganda muntu ali powerful ali omu Yoweri Museveni amudira omumanyi MK ebayina bokka nze kigamba gonya bebeera mu nyanja ekubulira ekiriyo ng'otubulira ekiriyo bano be balina bokka wali obadde ku mukolo omuhozi gwaliko ngiye kutwalayo olumu n'ekibuuka bakibuuza gye kiraga muhozi omumanyi muhozi kane Lugaba ye CDF amalayo ye CDF mu historia ya Uganda asobola okukyusa omuntu yenna okukyusa previously bano ba division commanders abakulu ba CMI bonna nga command chief ya na enhanced powers yes omanyika so ingire no promoting muhozi kati asobola akujja ku second lieutenant na kufula major oba lieutenant kano yekka mu bya ya inobinza ye muntu yekka ingira state house nga ina amajege nga gali armored njagala ombulirayo general omu sidda ku radio feno mbulirayo general omu ayingira state house entebo benna kasero nga ina amajege nga gali armored isone muhozi kane Lugaba walo general omu gwenda gera ne mu state house olumu natya bakebera oli nze bankebera kitono bamukyusa tunuleno nenga kino ono gwenzize naye nga ina nezigule ku vero tumulaba nga wakitalo obuganda bwa sefu sobo kogera nga akasaaga nenga kakikola ki kakitegeeza be bayina obuyinza bano bonna obuyinza bapangisa bali ku mizigo gya Yoweri Museveni bonna so tosubira DF kuleta mbaka ekibuuzo DF si party lwaitere se party president anti bayagala olete nongosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda ngabaga nti embereri utesobola bawa buwanguzi tebuliyo ne balese enongosereza zonna ne bazijje Germany ne bazijje France eyo DF project ya Genocide Musale tokonjera mwami Gashumba yesale yagiteeka mu sente tokonjira basajja sente basize bajja wa sente zikuba billboard zeze nene nabadde Masaka nyina gwe nasanze zino t-shirts bakubire China nze ndi branding my it means tokonjira basajja ba obatya basajja bajja kunga kungu mwami Gashumba yalimbye ng'otunula bajje njiwe bwino wano bageze nyina gwe nasanze yajjanga kusanyuka TV nga gira ku boda nga yambadde jacket mukaago lwenfufu kati aina Land Cruiser malayo mu ba DF sente yazijewa wala bi Land Cruiser olumuna muwako ne sente zimuza waka tankubuuze kungu oina media waka singo ogenze mu kisenge kya meni osanga yuzo no perfume za milioni 2-3 n'omusanga ne iPhone 16 iPhone 17 ntyamu nekengera kati namwe mu batunuulire bano sente bazijjeewa abadde abaavu ze bakozesa badde baavu nga n'abaavu babageya badde sibamanyi ku bansabako ne sente zikola press conference aba DF kati kamba gunde mukiwulire naye kati oli bwakusa tomulangira ate kaba yakusaba n'omuwa muleke ate njogedde amanya gaabo anti ogaya abo aba DF ate banankola ki bebajjayo enjuba gasiya tombulya gasiya ajjayo enjuba ka video kano kaliyo ngenda kuzomeza 23 nga 22 actually umwaka kwatira mwami Museveni bwe yagenda okwewandiisa Museveni juu ngebe wonyiza nnyo because it's Museveni juu nze kungu nze siria mu kigambo kyange neyogera ku muzinda olense kuwulira Museveni juu nze siria mu kigambo kyange nakugamba wano mwaka mulamba Museveni kasasoloving ensonga eno mujja muwagira ekyokubiri mukama wange mu Uganda nze nyina mukama wange ali ogu Jeno MK mu nsi yonna nga tennaba ku recognizing my potential yeya Nondo muyambako okulembera Central Region so yasonga ku Museveni yes nawe awo owulidde katwagenda tutya nena banja prime minister mwanyinaze mukwano gwange wesanga otya ku balangira bano babadde oyogerako Museveni juu kyali bwe kiti eggulo limwe kawungezi batugamba tugenda kwekera ku president nga bagenda omunominatinga tusimbulawa mu state house nakasero twatuuka breakfast yaliwo buli kimu kyaliwo twagenda kulya kabatesetesedda kimu nawe kyasobola nti oli mulangira
ati kakati nze ndiyo gonya bajane government engezi wedde mu nyanja gikakasa wajebeera America bagamba if you haven't been to Vietnam shut up nalongo bwadduka mu lodge embere ateyingira lodge nze naliyo ero chaliyo mchaliyo mu bukadde baba na Uganda bonna no mwami Gashomba yo mu kwabiri negwe tewebuunya nze nakoma kwagira mu 7 mwaka ogumanyi officially na mu campaigning in 1996 actually lo mukulu omwe yanda banagamba ono mwana twali naye mu kaluka 1996 nga muto nga nze ntambuza posta ze mu Buganda. This is how it started. Batu buli eggulo limu tugenda kwekera president for nomination ne tukere nakasiro amanya gaffe nga wegali ne tuyingira munda ne having a breakfast bonna abanene baaliwo ba Rebecca Kadaga ba Lugunda Richard Todonga abanene people that run this country ne batugamba fenna tugenda gena mu motoka emu sorry buli botajega na motoka tugenda mu bus ndairanga nti amu gwe gwasoka okuyingira bus ye NRM gwe gwasoka okujingira wali olda chikanduzanga like 9:30 ne batugamba isawa okusimbula nizifuluma zikadengi na testinga kubuyinza ine ngamba yi mukama nange singobinza bono bompamu wachidati watulako mu convoy nganezi kuba nyonyi tuzina buli chikacha mundu choma yitu wachina bitibu ningamba kungu wange singamba denga yene wandeka Nisikaba newe twaligeze linnya lyange teryali yo so wali toyingiranga tuli ku detail yaffe ne tuyingira saba lwanyi ne ba nominate naliyo ne chairman mawo yani bali yawo Uganda chairman mawo nali nayi muna DP kabongoliro president wa DP yaliyo nga nominate nga president yori Museveni Uganda enyuma nomination yagwe ne batuga tuddayo nakasero okulya lunch nezigule kubo kadenge nezitandika emuddayo nituddayo nengamba hii kale singa abadde JNM kati 2026 nituddayo nakasero netulya lunch boyaggwa ne batugamba tugende Kololo twatuka 30 minutes president Museveni natuke Kololo bwekyali ekyo gamba nti mutaka yaliyo ndayiranga ntya Mungu bino byonna byolaba ntambula mu ggwanga lyonna ntambula ku ssente za council of abavandimu really yes gana manyi gokosa n'ensimbi zo zemuteekamu yes twabadde Luweero tutambula Museveni tumusasuzeeki yamazeewo tusosola kungu nabeeranga naawe wano tibatuyita mu UCC naawe tugenda tu nga UCC efuuse UCC nga nene sho baagala giggalawo era nsinzira wano ku radio 4 radio 7 ngamba kakasa nti ensonga y'okusosolebwa olw'eggwanga lyo olw'endabikayo olw'ennyindo yo yawedde mu Uganda oli munyarwanda okimanyi nti oli muna Uganda 10 ku 10 genda munira bakuwe national ID yo genda ku passport office bakwe passport fe tugenda mulonda lwa nsonga kyekyo era n'amala tuteekamu ka mutaka because we know how to mobilize we know how to mobilize and you've done it so kyekyo and kankusese twabadde Luweero lali soka ajikubye Luweero I was shocked twabadde ne t-shirts ntono nenga abantu enwanje bazirwanira tinange ndi Buganda wamwe nange ndi Buganda wamwe bijebyo ebukalasa yes nterako milioni 2 kuweka 5 tokkiriza ati ajazikuwa wamaziteke ku namba eno gwazirina njazimuwa njazimuwa ayagala okusindikira mwami Gashumba milioni 2 n'endala 0 Museveni ju munana leka nsome nama tozagala njazikuwa 078 8 mukaga 0 mwenda nya 0 linnya lyange Adam Kungu 078 8 mukaga 0 mwenda nya 0 okumanya kungu banabe abafuzi bayaye sijja kumenya abantu bano bwe nali ngenda okwanjula malayika oyo nalina sente ezinamwanjula bwana kitegekere banga kata sena buli nawe nakugamba tugende fena yeah you told me kati tengamba abamu ku banene mikwano gyange mu government omuna ngamba ajja kumpa milioni yaga 2 ne mugamba nensabo berewo it's beyond money ngamba ndi busy nnyo ne mbulira minister go yagala je on my behalf ne nominating a minister sente te yazimpa ne minister te yajja kulira waliwo munene owokubiri yansubiza milioni 10 ne kakati tazikuwa ze bana byabufuzi mbalaba actually bwe ndaba munabya abufuzi ayogera amini nga kyayogera omuntu amini nga kyayogera wano yetayebwa Thomas Taiba tayebwa waliwo omukyalo omulago enjo kugamba sound okitaddeko nga ndabagamba no sound kweri eyange
Mpozi nga abadde ayogerera wali ne wano bagenda sound. Are you sure? Okay, you are now back. Nchiddemu. Yeah. No, ku radio bakuwulidde. Shala ku TikTok. No. Okay, kanchogere ku TikTok wajja butemamu. Bannabyabufuzi mbalabangala sibalaba. Bwe nali ngendo kwanjula malayika. Sasa basente wadde 10 ndayiranga ntya Mungu. Kuba kipulani nga zesigana mu kintu nga setegese. Nenkubira omukuba nene mikwano gyange. Nanga ngenda kuwa milioni 2. Yagamba Gashumbo kikakasa nti yes. Nangamba ndi busy nyusi ja kusobola kubeerawo ne nominating a minister nago yagala jje. Nemu wa minister gwenjagala. Awulira milioni 2 yazimpa. The minister teyamugamba. Teyajje minister. Takubiranga kusimu kubulira. Ndi munnaye kino tekyasobose. Naye kankulayirire. Ajja duulira wande. Waliwo omulala wakubiri yansubiza milioni 10. Naye munene bamalayo balina nezi convoy. Ndayiranga ntya Mungu wadde return. Naye gwe nkugambye yansubiza milioni 2 a controlling a budget ya 800 billion. Wow. So mbamanyi I don't respect them. Omuntu yekka gwe respecting mu bannabyabufuzi wano. Thomas Taibo. Taibo mu respecting nnyo. Nabanje we mulaba mu respecting daddy wange bwe twali olumberwe yangamba jja kujja nakola ki? Najja. Yaleta helicopter nga yakoma kujja 1982 ku kyalo kyafu. Wow. You get it? Waliwo omukyalo nga gwenje kugamba kakati gwe respecting. Sijja mwogerera wano. Nekesa? Mulala. Lwaki alanjogere ku Nekesa? Kubanga naye nakuno mpuli anti akola akoze omuli mulungi. Nekesa, she's doing an amazing job. Babula Owundo Nekesa balire nya balicho. Babula ambassador Babula Owundo Nekesa. Ye muntu yekka ku kitebe kye naale mwatagala oluji. Wow. Owulira? Muki? Bamu azali baki? Busia. Zenzali bwawa. Vira Maria Mubuddu. Omulala mumanyi omukyalo bamuyita Madina. Avarua. Omulala mumanyi Richard Todongo. Ava Mambuka. Omulala bambi Seninde tibagala oluji. Wow. You get it? Kubanga these are public offices. Oyo mukyalo oyo Barbara akola 24 hours. 24 hours. You get it? Yeah. Febuli muntu akoze ekirungi tugenda kumwogerako. Mwenna abatuuliriza mwebale tuwuliriza. Waliwo ambuuze obadde wabulirawa. Ng'omulodi bw'abeera awummulamu. Ekyo kyonyala mukimanyi. Bw'obanga n'omuntu ku buli radio nga buli bamuyita abeerawo oyo aba useless. Atawummula tena budde bummula. Nze nyina gwe mmanyi ku show zammwe gye mubeera ku TV. Talwala, tafiirwa, tatwavolinga. Katonda yamuwa talwaza. Tafiirwa, tatwavolinga. Ye alina okubeerawo. So mbadde nawummulamu kati nkomyewo. Tweyanziza mwebale abasindise baka mbalamusiza. Kasumba Sembu Saiban Jamu. Bwala kumpa mukazi banenda wasa. Nyina omukazi. Fact waliwo nkirabi wano oliaga nti bw'oligenda Rwanda yagala kuwaayo omukazi omulungi. Niyo already Mwami Gashumba mufumbo so. Kati yansomese Rwanda. Omukazi nyina. Ochula. Ate nze siri musiramu nti nzikizewa haki emeka. Haki mbili. Olaba nango musiramu nasibira ku Mama Rahma. Nango musiramu. Wala nasibira ku omu ate kati gwe omukatuliki kale mwebale kugoberera tugenda koma wano olunaku olwalero Mwami Frank Gashumba nkwebaza obudde bw'otuwadde banange TikTok Katonda yaleta TikTok katugenda tukola ebirala Museveni juu